better nutrition for better lives registration byonna mujja tukira omukyala Dorini Kajumba conference eno ejja kubeera mu January ey'omwaka ogujja 2024 ngejatandika na kuzomwezi 19 ekomekeze na kuzomwezi 21 mu kibuga Toronto ekya Canada. Address wanabeera ejja kubeera Woodburn Banquet Convention Center Toronto. Ayagala bisingawo ojja tukirira management ya Extreme Music and Events Management ku simu kasaze emu mukaga nya musanvu 9290 oyogereko nabo ku WhatsApp kwe bali bajja kubulya ki ekigenda maaso na buli kimu ekigenda maaso bwekityo. Alright, ndowooza kansembyeyo na Kano ka mwanyinaffe gwe nabagambye nti mwanyinaffe aludde mu bito aludde mu kuyimba aludde mu kuzanya katemba n'ebitone by'enjawulo nga kasoma bwe kati 3rd August the best of evening Namulondo from zero to hero featuring Swagger Nation, Mickey One, Ray P, Ediawe, venue Theatre La Bonita. General emitwale 3, VIP emitwale 5, emeza ya mitwalo 50 eja Uganda jokka. Esho ene jatandika sawa emu eyakawungezi ndoza mpaka jibona komekerezeyo kale mu namba subiro kuba nti mujja kubaayo. Abayibi banji bagenda kubeera besobola kumenya manya n'abazanyi ba nakatemba bonna abakomedi n'abakiwala bajja kubeera bajja kuba bamwerekedde. So njalo bategeeza mwenna nti omukyalo nomami mugende muwagire kubanga tateekako kivulu nibo wanga asobodde okuteeka ekivulu ng'ate omu ku bannakatemba abateeraga ate ng'akola omulimu okulaba nti asomesa eggwanga kankadde mu luutu emu. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana temwerabira okugenda mu show ya mwanyinaffe gyayise the best of evening Namulondo ngero emulago okuba nti avudde okuba nti talina kyalina ate n'atuuka okuba nti naye kati ate afuuse muzira. Sheno ejja kubaamu enyimba comedy ebitontome n'okulaga ebintu by'enjawulo ate ajja kuba werekeddwako Swagger Nation, Mick Wine, Ray P, Ediawe. Omugenda okubeera obagenda okubanga kyabikira ye Theatre La Bonita wali ku Kampala Road kumpi ne Christ the King. Okuyingira kwabona kujja kuba mitwalo 3, VIP mitwalo 5, table ya mitwalo 5 kutandika sawa emu eyakawungezi. Then yekijjo kubanga kiggwera keka akarango kati tuba tuvudde mu karango tuba tugenze mu video entuufu eba yatulese. Kansoke mpisewo kano gwe monna Uganda ali mu America, monna Uganda ali mu Canada, monna Uganda ali mu Bungereza ne mu European countries. Kino ekyammwe njagala kibanga kiri special. Manyize nzija nenkola video zino nenzireka waawo nenzibalekera awo waitayo ebbanga tono njikyudde kijja ne kigwawo nensirika. Kati bamaama ne bataata njagala uliza akantu kano era mukawulirize bulungi nnyo. Gwe lwaki Yoseri afuze eggwanga emyaka 37 nga nakati apalapalanya kubeerako ngatta awamba nga kati batwala obuvunaanyizibwa okujja obbalumba mu nsi ze muli muggulewo account mu Uganda. Kati kansooke nkabateme omusikake yatema nnamwandu. Njala tutegeeza mwenna banna Uganda Yoseri ali mu kumonitaringa ssente zonna eziyingira ne zifuluma eggwanga nga buli banka buli kampuni y'amasimu buli kitongole kino ekikwasaganya okulisiivinga oba okufulumya ensimbi buli department ebeera mu mbega wa ISO reporting on daily basis nga mukozi wa bank, being it microfinance, being it commercial bank, being it forex bureau, being it oba akantu konna bosako bonna kubeerako mbega. Ayinza okuba deputy manager, ayinza okuba manager, ayinza okuba teller, ayinza okuba cashier. Kati jala bategeeza nti gwali eyo nga banka zizze mu nsi yammwe mu America abasabuli kimu mukimanye nti eyo system bagiyita financial profiling. Financial profiling buli muntu gwaweereza ssente bamanya amanya ge yani zigenda kukola ki bamulondola mpaka. Kati nammwe papasire bwe musindika ssente mugudde wa accounts bagenda kuba monitoringa ssente ze musindika papasire zigenda kukola ki era bwe zinaba zisusse ze balowooza bajja zikwata naye nga bamaze okutegera gwani nga ne ku kisaawe ntebe tosobola kuyitawo. Kati ngenda basaba
baleme kuba basikiriza kugulawo account bali okuba profiling nkugambye nti buli banka buli kintu kitongole kyonna ekidukanya okugaba n'okuyingiza ssente mu ggwanga n'okuzifulumya kirimu mbega either ayinza okuba nga ali mu cashier department ali mu account department oba ali mu marketing ng'akola daily report ku semwai ku eso ne mu state house ng'agikola byonna mu banka na kino jala kyegambwe n'aba bank managers mu bitavu byamwe mulimu ba iso agent aba reporting mu state sente meka ezijja ku account y'omuntu zona account details bazirina sente meka eziyingira bani abazitola buli kimu bakirina so no njagadde balabula mulekerawo genda nga mugulawo account muwayo details zammwe accounts ezisinga obungi mu Europe ziri safe than eziri mu Uganda babakolako profiling nga temumanyi ebyange wenti bembyogera nembirekawo kati tugenze ku kigulalogi video entuufu eyo ketandike ekigulalogi kya leero kigenda mwenna eri banna Uganda naye nga siragenda mu kigulalogi ndoza kansoke mbalaga akantu kano soke mbalaga akantu kano mulyoje mukategeere nze sijja gamba nti kitalo sijja gamba nti kitalo kubanga akola obubi era asasulwa bubi n'akola obulungi asasulwa bulungi mu mwezi ogwa January najja nenkola video nentegeeza omukulu oyo aponye nti ebibyo biwedde era bakuwa okusigibwa kw'abalwadde olw'ensonga nti aponye yali apalapalanya nga tayagala kuzza ebintu bya Yosei bya Janet na Natasha ne bamuwamba era bamuwamba ne bamutwala najja nenkola video okusinzira ku sose zange ne mbagamba nti otasobola kumalako omwaka guno era nayogera ekigambo kimu nti muwadde okusigibwa kw'abalwadde n'enkuba n'akabonero nze ne musiibula era nze byagudde otogabadde mawulire kati mwenna abatajjukira kano ke kalanga kateekebwa ku social media ne ku TV ze Uganda ng'omwami ono abuze ke kalango akateekebwako ng'omwami ono abuze aponye kali ng'ennaku lwali lwa Sunday bakalamu kagamba bwe kati a disappearance of Mr. Holland Byamugisha aponye reference number SDRFEF Lower Police Station. Mr. Harold Byamugisha Aponye Limited announced the disappearance of Executive Director Mr. Holland Byamugisha in the bracket Aponye. He was last seen in Intinda on Sunday 8th January 2023 driving his motor vehicle Range Rover white in color, number plate UBF 071D. This is therefore to inform the general public that whoever has any idea of his whereabouts, please call a number Sigenda Zisoma or report to the nearest police station. The reward of 5 million Ugandan shillings is available, says management. Nze serabira ebintu byange mbira nayo lwakuba nti simu zangu olumuzibula ne zigenda ne sibaga sobola kola ki sisobola yino eno yiyo eno enoti gibaateka ku mutimbagano enkera nenzija nemba buli okusinzira ku kyechalo ne bagamba nti oyo baagala bintu bye bizaayo era essaawa yonna agenda kufa na mugambirawo kati sikyagala nnyo baleekaanya buli gwe ngamba nakujja ne nkugamba kitegeeza gw'omanya ebiddako kati fun enough mukigula lugi kyaleero kambaziyo katono embuulirire tefa yonna ekivundwa nti omuntu bw'ofunye information togitwala wati wesulegwa naggamba wulirize bikugambiddwa oba omuntu oyagala mulaba omuwulira wulirize bigambiddwa kubanga tutwala obudde ne tulisikinga okujja obbawa information n'abagituwa tulisikinga kubanga basobola okumanya we yalinkingidde naye mmwe mwefuula nti bye twogera si bituufu oluvannyuma ne bivaayo ate ne mutandika okwebuzabuza nga bafuka banaaba kale bwe ŋŋamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde buli muntu weebereremu kubanga k'okufa kukulinze kati era kano kalinga ngenda kuba nga ndabula mu kigula lugi kyaleero ebintu bingi ebibadde ku mutimbagano bitambulidde ku mugenzi ono naye nze ngenda bagamba nti buli muntu yenna gwe nali njogeddeko
ng'okimanyi nti nali nkwogeddeko essaawa yo tennatuuka oba nagiyimirizaamu katono, otherwise genda. Omwami olabadde akolera Natasha ne Janet. Ebyobugagga byonna babalaze bulungi nnyo na buli kimu. Naye nabagamba nti Museveni ne famire balina enzita ez'enjawulo ng'eza accident, obutwa n'ebintu ebirala baga blood clot. Naye ngenda bazzayo katono nnyo era nga njala bategeeza muwulize ebibuuzo byange bino mulyoke mutegeere bulungi nnyo. Omukulu ono abadde mukozi wa state ng'era ayina abakuumi, ayina ne dereva amuvuga. Enfa ye waliwo enfa kati gye bateekawo bamala okutta ng'omuntu ne bakuteeka mu mmotoka ne basettinga accident ne bakuba ku side yo n'ofa enteekateeka weeri olwedde omuntu obeera mufunga bamaze omutta ne bajja basettinga accident nga accident ey'omukyalo ono Sadrin Karasco Sumaya. Mwenna bajjukira Karasco Sumaya. Kati enfa y'ono okusinziira ku sose zange akabinja akatta Karasco Sumaya ono omukyala munnamawulire eyakavalinga struggle ya Kyagulanyi. Oyo omukyala munnamawulire akabinja kano ke kamu akakola omulimu ogwo ono Karasco Sadrini Karasco Sumaya munnamawulire enfa gye yafaamu exactly gye baseemu n'omwami ono. Era kati njala soka kubuuza ebibuuzo bino wammanga. Emmotoka eno nga emugiraba yatomedde bwetyo. Yatomedde ku passengers seat. Naye engeri gye yatomeddemu etomedde lole etisse esobola okwonwa emmotoka etambula n'ekyuka n'eva mu kkubo neyekiika bwetyo. It is impossible, tekisoboka. Ekyo nkimaze. Dereva w'omugenzi ali ludda wa? Taliiwo. Omugenzi abadde n'abassekyuliko abamukuuma bali ludda wa? Tebaliiwo. Lwaki bakonye ku side y'omugenzi yokka? Ekyo nayo kibuuzo kiri awo. Mwenna abadde tebakimanyi, wulira kino, mwenna abadde tebakimanyi. Bw'oba nga Yoseri yakwatako emmotoka Land Cruiser V8 empya nnyo modo ng'agikuwadde, oba oli musumba, oba oli celebrity, oba oli ani, ng'emmotoka V8 Land Cruiser Prado zimuvuga zimpenkone, ng'emmotoka ezo ziri computerized, nga mwenna muzitwale zikola service ku Toyota Uganda, company eoningibwa Toyota Muganda Museveni. Emmotoka zino zonna ziri computerized, nti n'okugikola service ebiseera ebimu service bakola nga ziri computerized. Toyota kenyini yakola services emmotoka zino. Emmotoka eno gisula ku accident tekitwala budde nga bakozesa software. Goyinza okuba ovuga emmotoka ne bagikola software update, n'oluzinga control, n'oluzinga okusiba ku emmotoka eyo, emmotoka okomekereza okola accident. Kyekisooka. Mwenna Museveni gwawe emmotoka zino empya eziri computerized V8 Prado koza kamanye nga akoza n'owebbwa. Emmotoka oyinza okuba ogivuga n'ekukyankala nako, kumbe bo bagenze mu system nga bakozesa software ne bakyusa emmotoka eyo entegera yaayo, emmotoka n'ekulwa Windows oba ne bagiwa Windows nayo n'ekulyawo over. Kubanga mmotoka mwenna muzikulira Toyota ye Muganda Museveni yalina kampuni eyo. Ekyo nkimaze. Mwenna ebawa emmotoka ezo zirimu slow killing poison. Ekyo nakyo njagala mukitegeere. Kati ekyo nga nkimaze, njagala osooka weebuuze, omwami ono okufa kwe kwazze kibwatukira, naye nga gyevudde katono baalina enkaayana wakati we Janet ne Natasha nga baagala zzeeyo ebintu. Era ebintu bino bimu bye yazizaayo byayise mu mikono gya Drake Lubega gwe badde bamaze okuwa ebimu ku bintu ebyo. Okuli n'ekizimbe kya paaka enkadde wali ekikuwa ekinene ekyo, nakedi ezimu zaali zimaze okuddayo ewa Drake Lubega.
kati omwami ono era yabadde akola amawaggali bayagala gana koze ebintu bino already kalike bamuwamba bali bamututte kumusayiningisa by force asayiningisa papulimuzo n'agaana kibaga okukatukute tujja kukwata mpolampola era gye mujja kumujja tandika okuwulira nga bakayanira ebintu bye nga mugenzeemu ba trustees awo kajja kuba kawedde bulungi kati gwe yenna ali eyo ng'owakanya information ffe tetugenda kufaayo naawe tugenda kujja teeka information ku social media ebeereyo abaana bajja jijjayo bagibateereyo era mujja kuzuuka nga wa family member yafudde oba gwe kenyini ng'ofudde nga muganya okutegeera naye bwe yafuna emmotoka mpenkoni V8 ebintu bibiri byerinde bw'otafa smoking poison ogenda kufa accident enteeketeeke kubanga emmotoka ziri computerized oli asobola okusinzira mu ofisi ye n'ayingira emmotoka eyo nga gwe tomanyi n'agikyusa amadinisa n'egaana okukola kyeyina okukola n'ebibuuzo bye mbabuuzizza eyabadde amukuuma kubanga omusajja alina abakuumi babadde atambula abakuumi bali ludda wa duleeva ali ludda wa kati ndo mutegeere buli gwe nagamba nti essaawa yo etuuse wano nga nfundikira ekigula lugi mwenna abayimbi abali mu Uganda ng'omanyi nti oli ku federation ya Elisa Musuuza ne Shiba Kalungi nga munnange batola ku jam sessions ku Sereni Suits emutundwe n'ebitundu wali ku Sereni Suits emutundwe ne wali ku Mistil Hotel ne mukuba jam session ne mulya chips and chicken ne mulya ziwaini ne mulya buli kimu kye mwagala ne mutandika okutandika okukuumula omukka muno na empewo ya Uganda ne Kampala mulye nnyo naye bye mulya nyamusi yabisasula kitamusi yabisasula koloza lwaki bukyanga bazimba hoteli ezo ziganye okukwatayo lwaki baleeta mu abali mu federation mugende mu jam sessions buli alya nanywa koza kamanye nga koza no web okuba tabagala mujja tandika okufuna complications mutandika okutondokanga ebiyenje fe tujja kubugwa fe tugumaze okubagamba nga tetuna kyakola kati buli mwimbi yenna agenda ku Serena Suits nonywa nolya noteeka magulu ku mmeeza ne ku mistil nga mukola jam session bye bye gozachi batola mukole gundi mukole jam session tebaina go bagalako mwenda bajja batta bamale omu ku omu ate nga mwabulya dobutwa ate nga mujja bulya mulya chicken and chips ne baba wine ne mulya mbwegera ne muzimbe muto mukola maifu mutandika okulekanira eggwanga nga muli mu nonsense mujja kitegeera nammwe mbatumiddeko nnyo nenga mujja kitegeera wano omuyimbi omunene nnyo gwe nabaga wali omuyimbi omunene nnyo ajja okufaana tofa ate nga agenda fakatwa slow killing poison ogwereranga kando y'omukyaki n'ogwerera mpola n'ogwerera syo n'okwegenekereza kale awo nvuddewo ku kigula lugikyalero nkigadde embuulire tefa yonna abali mu diaspora bagulawo account babuulidde mu abayimbi bali ku Serena Suits ne ku Mistil babuulidde nembuulira ono musajja nali namugamba dda kati awo mba nvuddewo mba nyenze ku information endala eyandeese gerwa mukulu Emi Katabazi ntandise naawe omumyuka wa director wa ISO wazze mu America n'ekikutute mu America kyonna kikulu munoonya Robert Kyagulanyi Center muna buli omu asoboka okumujja mu Lumbuye naye ngabe nabaga tubakola ku profile esaazi n'oli mu America yiggwa wano Emi Katabazi oli wazze mu America if I'm not mistaken already oli mu America wazze mu America siyo gwe Emi Katabazi naye ndowooza naffe engeri gye tugenda tetutudde tukola profiling eno ye family yo eyo si ye family yo kabogiraba yonna tugirina yonna tutandise okukola profiling muve ku baana bali mu kwasa miryango obugego obukalu fe tukola profiling eyo si ye family yo yonna nga yeggwa n'atudde wano mama omukazi w'Abaganda buli kibi n'abazzukulu eyo si ye family yo kati mukulu ffe ogwaffe tugukoze ne mujja kutegereyo Emi Katabazi ne family ye naffe tugifuna mukwata abaana mbatokyalinge ebisigadde mujja biwulira gwe nawe nkuvudde ku kati njala ngende ku mukulu gwe nabagambye wenzija ngenda soka kwogera ku nsonga za mukulu ono Lubega Mukaku tugende ku information gye nabagamba okujja ku exposing ku Friday buli omuntu ulakwate kalamu kalira mukulu Mukaku oli otya je baliko kansulenti oli bulungi bakuwadde airplay oli ku TV ogenda oyogera okuba ebibajjagalo okwegamba oli awo nenjala ategeeza public omwami oyo
omanyi bavumanya abantu abavudde ku kyeyo nga tebalina kye bakoze nga tebamanyi lwaki bakibadde naye omwami oyo nyina mutuuma erinnya eppya temutaana muyita lubega mukaaku ye kyeyo drop out bw'oba onoonya bakyeyo drop out nga bwe tuvuga nti omuntu ya dropping out of senior school or primary school kati nono ya dropping out from kyeyo so the UK kyeyo drop out mukaaku lubega wumuzaako ku ntwingiriyo n'omutwe gwo kubanga tojja kusobola bintu bino. 1 information je nkuina kompanvu binayogeddeko lubyadde bitono ekisooka lubega mukaaku njagala public emanyi nti oli kyeyo drop out azini kyeyo drop out wa dropping from kyeyo nga tolina kyokozeeyo. 1 ng'ogyeko kubeera kyeyo drop out oli smart wire ayina 12 packs smart wire ayina 12 packs nga gwe omulimu gwo kwebirika ku bakazi balina ssente na kubaffera oli conman ebbanga liwa mere Bungereza webaka ku buli mukazi gwali osubira kagenda okuwa ssente n'empapula abasigadde nabo bali bakuwa obasanga balaba era tuwasobola kufuna kiwali oyina kufuna era kyovula bavayo tofunye na mpapula waleko zadde ne mukwano gwo n'odduka n'ogenda okuteekawo child support ekyo si kyekikulu mukulu mukaako smart wire 12 packs kyeyo drop out njagala ensi ekimanye nti gw'omu ku basajja abalya era monna DP gwe bayitanga eyali abesinga ebweru omukulu ono yali gwe kennyini guwa mulyamu olukwe gwe bayita Everest Nyanzi njagala tegeeze gwanga mwenna abali bamanyi omukulu gwe bayita Everest Nyanzi yali musajja wa nkyukakyuka olwo musajja yamubega n'amuyingiza eggwanga ng'amudyesedese kumbe yali amuleeta mu katego ka Museveni. Everest Nyanzi yasibira luzira Museveni yamukubira ekiiso n'amujja mu mbeera y'ensi naye nga eyakola ekintu ekyo yono mukulu kyeyo drop out 12 packs mukaaku lubega ye nga smart wire ye omulimu gwa kunoonya abakazi balina ssente kubajjako ssente baffera. So njagala public etegere nti gwali mu lukwe olwabega Everest Nyanzi omusindikiriza okujja e Kampala Museveni n'amukwata yogayoga luzira n'amukubirayo omutwe Everest Nyanzi n'afa. Kanjagala ensi etegere nti byokola olwaleero byonna si mawulire kubanga basajja mwembale mwaganya okwewummuzaako nga muli basiri wazibu naye ng'ate ensi temanyi nti amagezi muyina matono. Ebbanga ly'omala Bungereza mukulu watandikawo n'ekibiina kiwateeka mu kwesese guweyita nti baganda bumu nga mulimu n'omwami gwesigenda kwogera manyeka nga wumuze ku lw'ekitiibwa kye naye nga ekintu kino ki organization tuwafiremu abasajja n'abakazi Bungereza wakikolera ku Upton Lane East London gye wakikolera wali office gye wakoleranga ebintu bino era wafera baganda bangi nnyo n'obajjamu ensimbi nga bagenda basupportinge Obuganda mu bintu byonna byalina okukola n'okufuna enkyukakyuka era gye wadduka wavayo n'amasuuti n'engatto mbojja kwesimba okuwa president kumbe sente wali ogenda kufera bafere. Address entufu mwenda bamanyiwo eri 130 East London Upton Lane E79 LW kyekifo watulanga okufera bannayuganda bonna baganda abali mu ggwanga erya Bungereza n'obajjako ssente n'odduka okujja e Kampala mbogenda kwesimbawo. Ndowooza otegedde onaatera ottuuka ku buswandi bwennyini bwe naggambye timulekeranga okutinkula entalo ze mutajja kusobola olidde mukulu tugenze mu maaso. Era mu Bungereza gwe musajja omu ku kabinja akali akabadde mu Bungereza n'okwetoola Europe eriyo obinja b'abasajja nga bano ba smart wire omulimu gwabwe gwa kunoonya mpapula na kuula bakazi kubajjako nsimbi gw'omu ku bo waleka obbye abakazi bangi nnyo nakati bw'okyakubira amansimbi bakuyamba okuwa ensimbi naye ng'ate omusajja omukulu alema okwekolera ensimbi n'osala okuva e Bungereza nga toyina kyeweekoledde nga n'essaawa zino gy'osula omusajja omukulu agamba nti yo presidential material obuuza ebibuuzo bingi nnyo toyina wadde ennyumba ey'emizigo ebiri oba ey'omuzigo ogumu wadde basima tooyi otambulira ku booda osula mu busokisi zooni nga ne booda omala ziramuza. Nakulabyeko oyogera ebigambo bingi nnyo era ng'olubalula Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform n'ekisookera ddala wagambye okyali mmemba w'ekibiina kya National Platform sebo nzijukiranga bwe twali tugenda mu kawulu baakugoba officially you were dismissed by the party and you were dismissed from people power
bakugoba. So ojja ku TV okwogera nga state agent go basindise so singa member wa People Power oba wa National Unity Platform. Reason being already okolagana retired Kano Chiza Besije ye mukama we sawa zino. Na ye wano werine ebibuuzo byange bibiri. Era wenjagalira buli muntu yenna ateeke okakabuuza. Lwaki ebibiina byasookawo omuli Democratic Party, omuli UPC, omuli FDC, omuli Jema n'ebirala byo teri abyogerako wadde obibuuza ensaasaanya eya ssente eziri mu constitution ezawandiikibwa okuddukanya ebibiina by'obufuzi? Lwaki buli mutamiivu? Lwaki buli museegu? Lwaki buli kagwensonyi? Lwaki buli aloota ng'ayimiridde waggulu akojowa ajja n'abuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ssente ze bafuna baziteeka ludda wa? Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala mu kibiina ky'ebyobufuzi emyaka ebiri gyokka, in fact nagwo mu kitundu. UPC emaze mu byobufuzi emyaka egigenda 30, DP as well emyaka 30. Babadde nga ba leaders of opposition nga bafuna ssente mu constitution ya Uganda. Mwenga temubuuza era temwogera. Ngera kubuuza at this particular moment okujja nga mwina go mukolerera ababuwa basindika ojjawo obuyinza obubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu essente parliament zeesateka mu kibiina n'ensaasanya yaazo gwengaani ogenda kunkolera ekintu kimu. Dayo mu Democratic Party okwate Robert Mao omubuuze ssente zonna DP zibadde efuna zibadde ziragawa era badde bazikolamu ki? Dayo obuuze mukama Retired Kano Chiza Besije amaze mu opposition for a good 20 years nga receiving the same amount of money. Omubuuze ssente zino zonna badde bazispendinga ludda wa? Njagala ombuulire wabuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu agenda eweru agenda ne Lumbuye agenda njala kubuuza Robert Mao waberedde President General wa Democratic Party ebula yabadde agendayo nani? Njagala ombuulire Retired Kano Chiza Besije wabadde agenda okulambula ebula yabadde agendayo nani mpozi? Kati olw'okuba omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yabategeera n'amanya abantu kibalina otambula nabo yali tasobola kukutwala mu kaaku wano n'empapula zonfu wave Bungereza nga bakugubya oli mafiya. Njagala osooka ombuulire obadde oyagala atambule naawe wajjidde ku TV n'oyogera ebintu ng'obijja bya Democratic Party oba bya FDC n'obifuula kifuula nnenga ate n'obyogera ku NUP bwe yandibadde agenda mu conference naawe ayogere ebigambo nga naye wooli n'ogwo omutwe ogwo omukala okulinga eddebe ly'emmwanyi. Nkubuuza wali oyagala ajje atambule naawe ola woyogerera ebigambo bya FDC ne bya DP n'obigatta n'obifuula bya NUP ku binsi by'ensimbi bwe yandigenze naye mu conference biki by'otandiyogedde oluvannyuma kitegeeza you are empty head mu magezi toyina yensonga lwaki basajja mmwe obadde mu opposition for the good 30 years toyina basima toy futi 5 ku 6 towalinaawo toyina wadde n'ennyumba opangisa abaana bakulema okuweerera gwe kennyini weeremeredde olubuto lukujjudde enfaana tuna kyosobola kukola. Kati mukulu bwe mbanga musiriwaza abantu mwegendereze nnyo kubanga tukooya akamanyiri mu bisajja ebikulu bitusibyeko wano mufundisa abaana babandi embuto temuva mu loogi nenga ate muyina obuvunaanyizibwa bw'okukola mu mutuvumisa abasajja nti tulina obuvunaanyizibwa nenga ate abasajja tulina obuvunaanyizibwa. Kati mukulu njera kubuuza in the shortest period of time of 1.5 years Odo otya ku TV notandika okubuuza accountability y'ekibiina kya National Unity Platform ng'obuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukama we Retired Kano Chiza Besije abadde mu opposition for the good 20 years nga tobuuza nko wadde accountability ey'ekikomando nga tobuuza nko Robert Mao abadde mu opposition n'ekibiina kya almost for 35 years nga tobuuza nga accountability for the party. How dare you ojja ku National TV ne bakuwa airplay n'otandika okwebajjagala ng'eyalidde empuuta n'ebinyeebwa obuuza accountability as who? Tolina kifo mu NUP wadde okuba nti oli kansala simanyi oli coordinator oli ludda wa wadduka n'ogenda n'okivamu kubanga oli mbega. Kati bakulu mulekera okusiriwaza eggwanga mukaaku wumuzaako entwingiryo wansi olese ofeza abakazi e Bungereza ozaddeyo abaana e Kampala tolina adde ennyumba. In fact n'engoye z'oyambala ezimba ozijja wa Dobbi n'ojja ozambala ojja ku TV osiba mukatalo olamuza omusajja omukulu wogendera mu owino ekibuye n'olamuza obutungulu n'olamuza ennyaanya n'olamuza ettooke bali kusalireko
ne boda n'ogiyimiriza ng'omugamba nti ngenda Kampala ew'15,000 tuwadde 3,000 nga tolina ddesere sobola kugula boda mukulu ebyobufuzi byakusala amagenda n'amadda nenge ekizibu kyo si kutegeerako ekizibu kyo wali mu controlling obwongo bwo n'obusajja bwo kubanga sente zonna ezisinga obwo nkyentegeddeko zigwera mu biwojjolo the moment kasita obongo concentration yo yonna omubiri gwe guli ku kiwojjolo awo nga obwongo buli sakodi awo ku kiwojjolo tosobola kusigaza sente mu mpale wadde okubeera n'obuvunaanyizibwa buli kyotunula bwo era kyokola nti omegereranga omutambaze olwera ku TV musajja mukulu ku myaka oli mu nkaaga ne wenna omegereranga omutambaze okitegeeza nti obwongo bwo bwasetolinga mu bakazi. That's why Bungereza tosobola kuddayo abakazi bakunoonya e Kampala abakazi b'okwabudde bangi katoli ku TV oli ku mwana w'emyaka 37 olina emyaka 6 toyina nnyumba toyina mmotoka toyina basima toyina kibanja nga ne giba kuziiko otyayo gendayo okujjako okukolera Museveni kati gwe nno sigenda kulwa kubanga ebyokukolalira bingi nnyo nti obudde nabadde butono nnyo bukwogerako nenjala kugamba kyeyo drop out weewumuzeeko mukulu kyeyo drop out weewumuzeeko kyosobola kiri ekintu eki kumegereranga omutamazeewo kusente zimalira biwojjolo kulamuza boda butungulu nyaanya omusajja omukulu olamuza otya enyaanya mulamuza otya enyaanya n'abakazi balina ebizibu ng'osanga omusajja olubuto olumu ng'entumu yakasasiro ayambadde suuti nenga mu nsawo alinamu nusu 10 n'akuyimiriza n'agamba my sister can I talk to you omwayo kuba byayigo kusala enviiri n'okwambala obusuuti olubuto ne lukulukira kumba omukka mwerere gwe guno talina ddene 10 n'akuyimiriza yayagala okuwujja ekiwolojjolo talina ssente mutuuka mumaze alina okuwa ssente zikuneza boda tazirina ate yeewola ku ggwe kati such people obwongo bwe bwasetolinga awo naye nga bumubuuza ebirimu amagezi tasobola kuddamu nuupu yakamala omwaka gumu n'ekitundu ogibuuza accountability FDC ya mukama maze emyaka 2 nga togibuuza accountability DP eri myaka 4 togibuuza accountability what is your main agenda if you are not set by someone to destroy or to blackmail but what is your main agenda Monopo tesobodde kuteekawo demonstration since when you were in DP how many demonstrations which took place in Kampala you went to join FDC how many times did you organize demonstration If you say that you're in opposition, why didn't you join Robert Kyagulanyi Ssentamu and organize the mass demonstration across the country? But you are doing nothing apart from moving around calling women. That's the only thing you can manage, but not politics. So, mkulu njala kugamba wewe umuzeeko, tuvudde okatugenze ku program entufu yatulese. Basa ate sagala mubudde era mu handlings over ku mukulu mufumbira wa Yuswa omusajja omukulu waddenze mutadde sina budde kubyokola tulina bingi nnyo. Njagadde muteekaawo era ekyajja kikuzunza ng'ova mu DP ogenze mu FDC ogenze mu wokotuwaaka ojozunga buzunzi bwoti tolinawo otudde oli kitengejja musajja mukulu weewumuzeeko tugenze ku video entuufu eyandeese Right. Katika nsubira nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba atuuse Robert Mau Charles Peter Mayiga Yosenti bahabara otabase mutano wa karensi leta mzezede nsanga bisibe naye atuuse ngenda kukola video n'obwegenderevu era buli omu njagala ompulirize n'obwegenderevu nnyo nga nfuluma information eno y'olwaleero nabaga ebbugu mulingi wa tuli mu sama Nabagambye nzijja ku Friday kwogera nsonga zino zibere nnambulukufu. Waliwo omukulu goba atisirika ku social media kuno naye ebintu bye tasobola bibalambulira bulungi kubanga naye mukozi wa state nambagamba dda. Balina nakakutu bakayita Liberty TV kabera ku social media kabera ku Facebook ne kabera ku TikTok ne bajja ko videos zaffe baziteeka ko ne bazinterpret nga bazikyusa se baagala. Oyo mukulu goba asoko okuwa information oba goba asoko okuwa take iyo kuleta ekibozibozi kibayita federal nga akisomesa bana Uganda that's the only way to go njala soka bategeeza omukulu oyo Kimbugwe n'akabinja ke Kimbugwe tabanga ko mu nabya bufuzi oli Kimbugwe musajja omufere
akola yali akola mu sports betting district twagibawa biro byonna nga omanyi musajja munyarwanda awedde emirimu bamuleta mu settinga era buli kimu kimanyi ne ka group yabuzabuza abantu bangi tutugenda gendayo n'ekibozi kyabadde afumbire bago basoko okuwa information eyokukola ki federal ekujjo kyogera eri abantu naye ngenda tandika video eno nga ngisenka buno yekisokera ddala federal system of governance yandibadde nnungi nnyo mu ggwanga erina obukulembeze obukyuka mirembe kyekisokera ddala federal system of governance bannayuganda bajagala kuva dda naye yoseri n'akabinja ke n'abazungu ne bagiremesa kubanga bakimanyi nti Uganda ng'ensi tewera waliwo ebitundu biteesobola ng'ekitundu kyokka kisobola okweyimirizaawo kye bayita Buganda ebitundu ebirala bisaana kusapootinga ne bagamba no tetujja kisobola ate nga n'abakulembeze bano bannabyabufuzi baagala osigaza obuyinza nga tebasobola kukkiriza federal system of governance kati olw'okuba tubadde ku pressure batandika okukyusa ebiboozibozi ngenda kubaabya nabage ngenda saagala muntu yenna ngenda kubaabya Yoseri ndowooza otuuse tunajjukira byafaayo nti Yoseri y'omuntu eyajja mu Uganda ng'azze ku mission ya kufuga ggwanga naye nga si munna Uganda ekyo kibadde kibaga mu bbanga lyonna mutabani wa Kalekezi era mu kulumba olubiri mu mwaka gwa 1966 Yoseri ono yennyini yali omu mbega kafulu eyabega Buganda okutuuka okulagira mukama we Milton Ome Opeto Obote okulumba olubiri era bajja okukola final conclusion eyokukola survey n'okumaliriza buli kimu kubanga omugenzi Sir Edward Frederick Muwangula Muteesa yalina enteekateeka egamba nti buli kitundu kyefuge nga kisinzira ku buyinza obwakiwowa n'ebyobugagga ebyensibo ebikirina n'okwefuga Museveni bwe yakimanya ng'akolagana ne mukama we Milton Ome Obote balumba olubiri era ne batwalaganya Ssekabaka Daudi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga ndabye kisimufungizo yogayoga ng'abinnyise mu nsuwa mpaka mu ggwanga erya Bungereza ate naye mu kiwejjowejjo gye bamulumba nga bakozesa omwana omuwala era omuganda gwe bayitamu n'awa Ssekabaka Kamyo Kawulire mpaka lwe yakisa omukono mu ngabo nakati byebizibu tukyalimu olwaleero oyeye Museveni olwaleero kati emboozi etandika etya olunaku lw'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 mugenda tandika okuwulira ekiboozibozi kya federal oba kye tuyita federalism nga kiteesebwa ku radio station kiteesebwa ku TV kiteesebwako kubamu kuba Babaganda abali mu kabinja ka Buganda Caucus kigenda kuteesebwako ne mu parliament era kigenda kuleetera Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga okutandika okukola kye tuyita Buganda Tour bw'anaava mu Buganda Tour agenda kukola countrywide tour nkiddamu kino kigenda kuleetera akabinja ka Buganda Caucus okutandika okwogereza federal kigenda kuleetera parliament okudiscussinga ku kigambo kye bayita federal kigenda kuleetera Charles Peter Mayiga okutandika okukola Buganda Tour ng'ayogereza Abaganda ku kigambo kye bayita federal wepo ne Mathias Mpuuga Nsamba nga batambuza ekiboozi kye bayita federal naye mu kino we bagenda okuva Yoseri wagenda ng'okkuba enkambi ng'abuuza abatuuze baawo nga bamubuuza kubanga Mayiga n'Empuuga n'akabinja kagenda okuba katambula kagenda kuba kasetinga ng'abantu abagenda okujja ku mukolo gwa Museveni omugamba ssebo twakusaba dda federal omutumma Yoseri abagambe nti nze federal nga ab'emmengo basabye kati ngenda kuba mubaddiza nze sina buzibu era federal mubawadde federal kigo bagenda obbawa wuliriza bulungi nnyo kavudde kwanjula video etandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 waaliyo olutuula ono lwali mu State House Entebbe lwatandika saa 12 ez'akawungeezi ne likomekkerezebwa ku ssaawa 6 ez'amatumbi budde era olukuŋŋaana luno lwatuulibwamu abantu bano wammanga nga bateesa ku puroguramu yaabwe nga bw'eneetambula mwalimu Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Kalekezi etamuzezedde ensanga bisibe nanyini kabuyonjo tambula lukwata senior mwalimu Nobert Mao bagamuyitanga Nobert Maobe mwalimu Wassanya Kaloli Gamulengejja Saalongo Peter Mayiga Kawenkene Mr. Alaje mwalimu Mathias Mpuuga Nsamba Lupu mukujirujjo lutya mukwatira nsawo be bali mu meeting eyo mpozi n'abali mu bisenge nga bawuliriza n'okwagala okutegeera ki ekigenda maaso
lwaki meeting eno yaliyo era lwaki bino bigenda mu maaso ekisooka kikino kakibategeeze mutegeere bulungi nnyo. Bano abasajja bagezezzaako buli ngeri yonna esoboka okukuba mwana mulenzi lwa Kyagulanyi Ssentamu buli wamu wabula balemeddwa. Bagezezzaako musiga ettoomi nga ku kabinja k'amayiga tekuli awana Kyagulanyi. Kabera empuuga munnange ekiradda mu kakkoliro n'aseka n'asirika. Yoseri nga avujjirira n'abalala. Ne bagezzaako emirundi egisinga obungi okwagala omuttaagaanye. Ne bamugaana okutambula lwatambuddeko ne kiyitirira. Kati bano abasajja nga banoonya butwe bagenda okussa Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi. Kati solution gye baleese y'ey'okuleeta ekigambo kye bayita federal mbu bafune kubanga Museveni mu meeting eyo yabagambye the fact is na losing credibility na losing following na losing omukwano gw'Abaganda neetaaga okudda mu Baganda naye enkomyewo ntya. Bana bampembe bensomye ne bajja mugamba ffe tulina pulaani esobola okuzza Abaganda mu ngeri yonna esoboka singa tuba tuleesewo pulaani ABCD. Pulaani gye bamugamba bagiyita federalism oba federal system of governance naye ng'ate si federal. Kino kiwaani ekiwandiike mu ngeri gye ngenda okubategeezaamu. Tutandise. Mu meeting eno pulaani gye baleetedde Yoseri yabagambye nti sikyalina muntu anjagala mu Buganda. Nkoze ntya okudda mu Buganda okuba nti nina omukwano. Abantu bensomye okuli Robert Mao, Peter Mayiga, Poga Mathias n'abalala yamugamba ffe tulina programu gye tusobola okuba nga tudraftinga Abaganda tubumanyi bakyamuukirira nnyo kasitoleeta ekiboozibozi n'okibaguza bajja kudda. Era ne bamugamba tusobola okuleeta pulaani eno Abaganda bagifollowinga era noddamu n'ofuna laavu ey'Abaganda ne bakwagala. Olwo Museveni n'abuuza pulaani ki? Ne bamugamba ffe tuzire pulaani ey'okuleeta enteekateeka ey'enfuga eya federal tugambe tugenda giwa Abaganda naye nga federal eno si federal original wabula federal enfumbe oba enjingirire naye nga ffe tubalaga nti yeeri naye nga ate mu nteekateeka federal ndala. Yoseri nga omanyi nti amegereranga go banabba mu katale nakkiriza enteekateeka eno. Omanyi Yoseri kuwoli, mukazi w'okuwoli, Mayiga kuwoli, Mpuuga kuwoli. Abasatu bano okuli Robert Mao, Mathias Mpuuga Nsamba, Ssaalongo Gamulengejja ne Mpuuga ne bagamba nti bo bali determined nnyo oba balina ekirowoozo era bamalirivu nnyo okukuumira Yoseri mu buyinza kubanga nabo bye bafunya bifunye ku mulembe gwe. Abasajja bana basatu bakola ki obwogera era nga tebaagala ave mu buyinza. Ne bagamba nti bo bagenda kukola ekisoboka kyonna mu wiiki gye bujjako entono nnyo Norbert Maobe ye minisita wa ssemateeka agenda kuleeta bbiiro ku ssetteeserezo w'eggwanga parliament nga bbiiro eno egenda kuyitibwa federalism etebulingibwe mu parliament eteesebweko. Naye mu kuteesebwako kuno ensimbi already zatandise dda okuyisiŋŋanyizibwa mu mikono eri ba MP abamu naddala abali ku ludda olulowoozesebwa abantu nti luwakanya so nga ate teruwakanya bajja kukola musimbi. Era nga abantu bano basasuddwa dda ensimbi era nga basinga obungi bakkiriza dda muuvu enejje. Omuntu agenda okusooka okukkiriza enteekateeka eno mu parliament agenda kubeera Mathias Mpuuga Nsamba mu parliament ate nga yagamba leader of opposition era agenda ogisupportinga olwo agobererwe bonna abamulya mu ngalo olw'okuba nti akasimbi weekali gurupu mujja giraba ebyange mbyogera ng'omusizi agula essiyani nti ngenda kuliirako bantu bange. Tugenze mu maaso. Oluvannyuma lwa bbiiru eno okutebulingibwa mu parliament Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ajja tandika poko obaka weefube ow'okutambuza ekiboozibozi
ekya federal mu Buganda nga yeetoolola ebyalo emiruka egombolola zonna okwetola mu Buganda era ndowooza bwe mbaserabidde yatandise dda n'ebizinga by'ebivuma bwe mbaserabidde yatandise dda mbizinga by'ebivuma mayinza ebyangi nkusuubiza ningenda kuleeta information naye njikuleetera yatandise dda campaign eno nga yeetoolola era nga n'ekigendererwa kye ekyekusifu. Wasanya Peter Mayiga ajja kukola kye tuyita Buganda Tour Preaching Federal. After there, oluvannyuma ajja genda mu maaso okwetoola ebitundu by'eggwanga byonna ng'agenda atunda emboozi ya federal mu bantu ab'enjawulo okuli mu Buganda n'ebitundu ebirala ng'abaguza ekigendererwa abaguza idea eno eya federalism. Naye ekisinga okusesa mu bintu bino byonna Mayiga bw'anaaba amaliriza okukuuta akadingidi ak'emboozi ya federalism mu bitundu gy'anaaba amaze okuva ate mukama we Yoseeri yajja okuzza olubu lw'ekigere ng'olwo Mayiga Mpuuga Mau bamaze okuseetinga endiga zaabwe ezinaaba ku mukolo ogwo okugamba Yoseeri munnange twagala federal nga bwe watusuubiza era Yoseeri mu kwebuzaabuza ng'afuka anaaba oba aloga mujja we ajja bagamba nti nze federal gwe mwagala Abaganda bamusabye ate nze ani agaana oba wadde olwo nno kikwatagane bulungi nti Museveni akkiriza okuwa Baganda federal kino kitandike okubasugumbiza nga bakimezezza okw'omusana nti Museveni yoyo gwe twali twagala okuva edda kumbe eno programu yonna bagimanyi bulungi nteeketeeke bulungi nga yakusuula Bakyagulanyi Ssentamu nga bakomye omukwano gwa Museveni nga nabantu bennyini bakimanyi bulungi nnyo nti kye bakola kyennyini kikyamu. Yoseeri ajja kugamba bugambi nti obuzinze sinze buzibu bwe mba mwagala federal ekyo si kizibu kyange era federal system ongibawadde era mugifune ng'era Honorable Mpuuga bw'agambye Katikkiro bw'agambye Minister Mamawo bw'agambye so federal ngibawadde yatambule agende alekenga bano amaze obateeka mu mundu so nga ate bo kibatunula kirala. Ekintu kino mukyetegereze nnyo eno fake federal egenda tunula oba egenda kuba yeefaananyiriza n'enfuga eya LC system era mu biwandiiko bano bye badraftinze egenda kuba nga ekavalingiddwa oba ng'etunulanga oba ng'eyitibwa LC system of governance under federal. Enkola eno eya federal ey'ekifuulannenge gye bagenda okuleeta ejja kuba nga erabikanga eya LC naye nga mu katabo n'ebiwandiiko drones bye byalabyeko ejja kuba munda mulinga ebikkiddwa mu nkola eya LC6 system of governance ng'era ejja kuba ya bikukujju so singa bwe mugirowooza banagiyita. Wasanya Kano Charles Peter Mayiga Nobert Mbawu Mathias Mpuuga Nsamba olwamaze okukola enteekateeka eno Yoseeri buli omu yamusimbi akawumbi k'ensimbi era bagenze okuvaayo nga buli omu abuuseyo n'akawumbi kamu be bantu basatu yabavuddeyo n'obuwumbi busatu obw'ensimbi. Ensimbi zino Yoseeri azijjawa z'ensimbi eza supplementary budget zibawa buli luvannyuma lw'emyezi 6 zibongera ku State House kubanga zirina okugula amataka okukyusa ebyobufuzi n'okugulira bonna babayagadde abagulirire okuba nti bayisaawo ebintu bino. So buli muntu yavuddeyo n'akawumbi k'ensimbi akamu bwe bumbi bisatu bayawukanye nabo bwe baganiriza bongera ku z'omwezi ezo zembategeezeza nga bavudde mu State House. Era project eno egenda tambula okwetola Buganda ne Uganda yonna. Mu bano abasatu wakati wa Mpuuga Mathias Nsamba wepo ne muganda we Saalongo Mulengejja omu ku bo alina ekirota nti yandifuuka gwe tuyita governor of federal in Buganda oba federalism in Buganda ku Mathias Mpuuga Nsamba
ne Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja omu mu biwandiiko bino yandifuukibwa governor of the head of Buganda Federal, the head of Buganda Federal System in Buganda kwabo ababiri. Mu lujjudde lw'abantu ekintu kino kigenda tunula mu lujjudde lw'abantu okuyisa ebintu bino byonna abasajja bano abasatu okuli Robert Mao, okuli Charles Peter Mayiga ne Mathias Mpuuga Nsamba bajja tunulanga oba bajja twalibwanga abazira mu Buganda abalwanye nnyo okuleeta ekyo ekiremye bannabyabufuzi abadde mbyobufuzi okubbanga lyonna ebbanga lyonna mu Buganda abadde boogera obwogezi ku federo nga tebamuleeta so nga ate bano nti federo bamuleese naye nga si federo mutuufu. Kino bwe kinaba kimaze okusambibwa kiba kitegeeza nti omwana muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu politically bamaze omukuba ettale ng'omugere gwe bamukubye gwa mbalaasi ogusembayo by'obufuzi kubanga bano bajja kuba bamaze okwegulira erinnya mu Buganda nga momenti Abaganda bakyamuukirira nga bakimezezza okw'omusana. So nno mu bino byonna bye bagamba mu kibooziboozi ky'Amayiga n'Empuuga ne Mao babakubye Robert Kyagulanyi Ssentamu political olw'ensonga nti Abaganda amanyi okwaka ng'omusana oluvannyuma bagenda okujjukira nga kyebaguzizza kifu. Kale ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Era ne mbajjukiza nti yose eri ono gwe baakoledde programu eno y'omu abatayagalirako ddala nfuga ya federo kubanga akimanyi nti Obuganda bwe federo teri muntu yenna agenda kuddamu kusugumbiza mu Buganda agenda kuba nti Buganda ekyamwetaaga kubanga Buganda erina abantu erina ettaka era n'ebyobugagga esobola okwebeezaawo. So nga ate mbajjukiza mu 1996 Museveni y'omu abaali mu lukwe olusaanyawo Buganda ate era nga ye mu 1994 ng'amaze okutuddiza Obwakabaka yagamba nti okusaanya Buganda tekyetaagisa kukozesa bantu balala nakukozesa Baganda bennyini okubusaanyaawo. So nga tetugenza okwetegereza obulungi nga bali mu kusaanya Buganda Baganda bennyini abakozesa ensimbi z'omuwoomusolo okuba abantu emigaati okusirika ate okulumba abo aboogera ku nsonga za Buganda. Kale nno njala bategeeza Museveni yali mu lukwe olulumba olubiri lwa Buganda emmengo lwasi wawangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yogayoga Bungereza era naye mukama we Obote yakolera olukwe olw'okumwa kanyoka wulire musajja watunakisa omukono mu ngabo nakati gyali mu masiro g'abajjajjabe ge bakyagaanye okumaliriza zeze ensonga ezigenda mu maaso mu Buganda kati mutegere bulungi nnyo. Kino ekibozibozi kigenda kujja mugenda kiwulira ku TV ku radio bama parliament nga bakyogerako ababuganda kokasi n'abagenda okuba biteesaako ne Mayiga okwetoola eggwanga n'Empuuga okudda ekola drive okuba nti batambuza ekibozibozi kino. Ngembagambye nti abasajja bano mu public bagenda kuba batunulanga abazira nga kino ekibafudde abazira kyekyama ekikusike ne missoni yaabwe ey'okuteeka Bobi Wine wansi politically bo bayisewo ekibozibozi kya federo naye nga ate si federo egenda kuba enkola enfuga eya system ya LC5 ya LC6 nga tena kyesobola kukola mu Buganda wadde okuyamba omuntu yenna kubanga ekigendera kyabe kyonna basala ntotto botya we basula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne Nabugi simufungize. Wano we wali okulya n'okkombeso wange. Na kino kankyongereko. Gwe omuntu yenna ng'omanyi okuumibwa basirikale ba Yoseeri tibahabulwa. Ku basirikale abakuuma kuliko alina hotline. Eya Yoseeri, eya Semwai, eya Iso, neya Eso. Nga emia single call gwosobola okufuuka omulambo gwe bakuuma. Bingi nti oli mu opposition, bingi nti oli mu gavumenti, bingi nti guwanika sitoba nga okuumwa. Kati wano wagenda okuva n'okukombeso wano. Yoseeri n'akabinjako njala mwotagingire Muhanga Kayanja. Inspector General of Police Iso Semwai Eso n'ebitongole ebirala bannayuganda bonna bakola mu Kampala buli mutya mugyebale. Yoseeri nakugamba atogeza n'okuba bomu mu Kampala nkono wa Kiso nga nkitegeeza. Olwaleero njagala bannayuganda mwenna mutegeere
bwe bagamba nga nti kino ekintu kigenda kubeera otwala obudde otunule toyomba wuliriza bulungi nnyo ku Sunday ngenda baletera video niwe Owememe nafu totegana kubeera ku video tojja ebimuli byombulange ku Sunday bigenda ku bizibu wabula tojja nkwegayiridde video mbi ku Sunday tojja kansoke mbawo katono nnyo mmwe abali eyo abakyali mu kwewuguusa Yoseri ne family n'akabinja ke bali bubi ngenda bagerageranyako kusema ko bannamaka atazimba kabuyonjo mu nyumba ye era nga n'ennyumba teyagiteako kisaakaate ng'ate kabuyonjo zedda zaali zeesuddeko kuva ku maka nga bw'afuna ekidumusi sema ko bannamaka afunuka bufulumisa amezi ez'ekiro n'agenda ne yeetaawuluza nadda kati ng'essawa zino sema ko bannamaka ate okufuluma ebweru ogenda okwetaawuluza akakkana yeetaawululiza mu ddiiro ate oluvannyuma neyeekazanga omusazi w'obyayi ku kkubo neyatandika okwekaza ku makya nti ani yeetaawululiza mu ddiiro wano kubanga ate ogenda ebweru Yoseri ekiseera kyalimu kyakwetaawuluza mu nju mu ddiiro takyasobola kwetaawululiza bweru nkiddamu oluganda omanyi nkozesa lugumu nnyo kankuwa ekyokulabirako ekitono oyinza okuba olina amaka ago tewazimbamu kinabiro wadde ttooyi nga bwe ziri ennyumba zedda nga ttooyi zedda zabeeranga bweru naye nga edda wabeeranga mugumu nga tewali obutabanko tewali buki ng'osobola okufuluma ekiro ng'oyagala kusala byayi oyagala kufuka n'ofuluma n'ogenda n'ofuka n'okumona oggala ennyumba newebaka kati ng'essaawa zino oli mu kutya oyina kutuula mu ddiiro lyo either n'osalawo ebyayi oba n'okojowawo n'olongoosa ku makya naye ate embeera gy'alimu ye kennyini takyasobola kgenda bweru kwetaawuluza kubanga atyayo ate ne bw'abanga amaze okwetaawuluza mu ddiiro akeera kwekaza kubuuza ani yayonoonye mu nnyumba wakati kati Yoseri waali njala kubebaza mwenna abaana bali ku social media abakuba ekintu kyekasese I salute you kyayiika kiki kye bagenda okuzzaako nkiddamu ntegeeza public mwebale nnyo okuba kintu kyekasese nabo mu meeting ze baatuulamu bakkiriza mwabakuba hands down ekintu kyayiika kyagana okukwatayo kubanga batuse n'okugamba nti ekintu kye twakola n'omwana omuto akimanyi nti ffe twattaba abaana bali ekyo kyo njala bebaza mwebale nnyo mwebayeggala ekyo kyekyali ekigendera kyange kujja ku exposinga Museveni nakumulemesa buli kimu kyalina okukola publicly ng'ensi ekimanyi nti Museveni yatta abaana ne mukoddomu omwankahanga omuli kale kyezikayula muhozi yennyini ne SFC batta abaana thank you very much mwebale kiki bagenda okuzzaako mujjukira bomo gye bakuba ku CPS ne ku parliament because bityalinga ku Serena bomwezo bazi kuba n'ekigendwa okusika international community area amatu egamenti ya Al-Shabaab oba ADF ebalumbye mu Kampala wakati mwakuba bomu bobe nyini nenanga najja natandika okunanaagirira ku TV bomu nezifa nekisirikirawo kiki bazzaako kiki no wano wammanga Yoseri ekintu kyekasesebo kyamulidde ne family ne muhozi ne baani bategeka olulumba sinzigu nga baagala kuba bomu ng'eno ejja kuleeta n'abalambuzi okwerabirako bakakase international community ne bannayuganda nti ADF ebyaddala gyeri naye ng'ate byebakikoze kati kiki bagenda okukola kahanga muhanga kojja wa muhozi Museveni Jeneti ne muhozi waako baatuula mu meeting mugw'omukaaga wakati wano mbwako preamble video yonegera kubeera ku Sunday ne bagamba the fact is tuswadde tugenda kola tutya tulina okumakinga sure tuteekawo entiisa mu ggwanga otherwise tuli bubi entiisa yeeruwa kahanga n'abagamba tusooke tuteekewo tera alert ne basasula media ze UK nga bayita mba agency baabwe abayindi bakolagana empapula z'Ebungereza okuteekawo tera alert mu Kampala bajje bazimbire okwo ekiboozibozi era ekiboozi mwakiraba
Kahanga n'abagamba let us deploy heavily in Kampala. Era ne batandika okugenda nga baleeta embwa ezikonga olusu okugoba abantu ku nguudo mission y'ekikubo eri nti baagala kujoona abasuubuzi bonna bali mu kikubo. Eyo mission yo weeri. Kati okuyingira mu kikubo bakkebera n'okukola kibakkebera naye mission si ya kikubo. Mission si ya kikubo. Ulira. Mbwako preamble y'oku Sunday mission si ya kikubo. Ekikubo, it's just a camouflage or a diversion. Nabasomesa ekigambo kye bayita diversion tuwabeerawo ekintu. Museveni asobola okukola ekintu ekirala bajja ku ekyo mmwe ne mutunuulira ekirala. So Kampala mukono wa Kiso. That's their main target. Naye Kampala wakati wano Muhanga Kayanja abagamba no. Kampala atulemeredde ne tugenda kukola tutya. Je tumudeployingemu tukole diversion we tugenda okuwa n'abawo bifo bagenda okuwa. Eno puliyambo y'oku Sunday abantu b'emutukula bagenda bakuba bomu. Abantu b'e Masaka mulinde bomu ya mmwejja. Abantu b'Empigi mulinde bomu ya mmwejja. Abantu b'e Katosi mulinde bomu ya mmwejja. Bino ebifo ebina ze targeti zaabwe Kampala wakati wali agenda kubawo bomu. Just bateekawo tensioni nakulaga abantu nti waliwo ekisuubirizwa okuti kiriiwo. This is a well planned move nga bagenda kuba walala. Ebifo byogedde musobola bikyusa naye ate mwenza n'okuddamu okwagala okuba maserengeta g'eggwanga omuli n'okuddamu okuba ekasese. Naye feeto tugenda kulwawo. Bino ebintu mbikola ne mutuyita mbuzi na kino kyennyini bwe mwakikoze. Ono byonna bintu byakahanga muhanga. Ffe abasirikale ba ADF tutegeeza bannayuganda nti tumaze okujja okuba Pulezidenti Museveni nga tukuba amakolero agamanyi omulita muteeko mpanga n'ebifo ebirala era ekiragiro ky'amagye kiba kimu ne bassaako omukono omuduumizi wa ADF atataddeeko linnya. Ebyo bye bigambo ebyawandiikiddwa mu lulimi Oluswayiri mu bibalwa kiro kitwala omunaku ebisangiddwa mu nnimiro y'amajaani ya Kaimara eyesudde kilomita nga 6 okuva mu kibuga Fort Portal. Ebibalwa bino okusinziira ku mbaka wa Pulezidenti e Kabalole birondeddwa abaana abadde bagenda ku ssomero. Yatusomye n'asanga nga kiri mu Luswayiri ate nga kitiisa actually nga kigamba nti ba ADF be bakiwandiise ate nga batiisa nti bagenda kukuba Kabalole kubanga bamaze DR Congo nti bakubye Kasese kakati Museveni bagenda kumukubira okumukubira e Kabalole. Bino olugudde matuga b'ebyokwerinda basitukidde mu ng'eyatega ogw'ekyayi ne bakuba olukiiko gagadde olw'amaanyi omuli ne bannannyini nnimiro z'amajaani abakulembeze b'ebyalo poliisi n'ebitongole by'okwerinda basale entoto ku by'okwerinda. These hawkers, not all of them they are hawkers. Others they are spies. They murdered people the other time they were arrested 18. Mu bibasizzaako essira mulimu okulonkoma abantu be batamanyi ku byalo byabwe okwekengera abalalu okussa obukuumi mu bifo gye bakolera n'okumanya bye balina okussa amaanyi mu by'okwerinda. Twataddewo mu luzungu kye tuyita village intelligence teams bano be bakesi abasangibwa mu bantu bennyini. Okusinziira ku bbaka wa gavumenti e Kabalole Festus Bandeeba newankubadde tebannakakasa nti aba ADF basudde ebibaluwa bino tebayinza kuzingira mikono mabega ng'ekasese bakyali mu maziga. Tukola entegeka mu bantu ez'okulaba nga tutumbula omutindo gw'ebyempuliziganya mu bantu okutambuza amawulire singa wabaawo ekintu. Kino kituwaliriza okugenda mu bifo omusinga okuwanira abantu abangi mu kibuga Fort Portal nga ku ppaaka ya Link Bus kwe tusibidde. Abakulu wano batubuulidde nti kati nabo bongedde amaanyi mu kukebera abatuuze n'emigugu gyabwe si kubanga ababi bayingira. Omuntu wena kutaha mpaka muno twamucekinga. Akaseera ke tubaddewo tetulabye bakeberebwa newankubadde bbaasi babadde beesonga. Oyo gwe bayita kahanga muhanga Janet Museveni ne Muhoozi n'ebibuuzi byabwe. So kyonna kyemula mu Kampala is a prepared
mission eyokubateekateeka naye nga bagenda kuba outside Kampala anytime from now. Njagadde bako preamble y'okusande video gye ngenda okukola ebagita prepared oba staged managed mission gye baliko okulaga abantu waliwo ekigenda bekengera obutu. No, Museveni is ADF, Museveni is Allied Democratic Forces, Museveni is CONI, Museveni is as whatever terrorist group organization which is known in Eastern Central Africa is governed and financed by Museveni. So don't fool Ugandans. If you want to bomb Uganda, please don't hesitate. I've already exposed you. Go ahead with your mission. Amararoga nyoko jegali gendo ga bombing. Amararoga stepfather o jegali kakaguta gendo ga bombing. Oba genda jiwazika kitaawo yose ikateba kalekezi oga bombing. Kubate mwina kiddako era mu meeting abagambi nze I'm planless and even I'm tired. If you are tired, watch wesiba kunsi mubye nsite muri banansi. Mujjukire nti ono omusajja okujja buyinza yakozesa tera. Era kati kye balina okukola balina kukozesa tera to scare off Ugandans. But nobody is going to be scared. Everything will come to an end. Museveni and your rotten regime with your brother-in-law Kahanga Mohanga, whatever you are planning, it won't work out because the international community has already got to know that you are planning a self-destruction within Uganda because you are in fear. So I'm here to inform you, go and eat your mother something before it's too late. Bulichimu genda chikola, nechi genda bayimirira. Kati bino impulaninga, mutadde abantu kubonkenke, amaje gali mu Kampala, gali ewakiseka, isiwe mugendo kuba. Ebifombi ogedde. Kati eno information ejja kujja ku Sunday yonna mugendo okukola byonna mbirina wano. Byonna mbirina wano byonna. Mwagala kuba mutukula, mukube Masaka, mukube Mpigi, mukube Katosi ne wala n'ebitundu ebirala. Naye nga ne Fort Portal mu Kasese mwagala kuddayo. Mwagala kudde mukubeyo mubuzebuza abantu, but we are watching. We are watching. Temusobola kozesatira kutiisa banda Uganda. Kahanga muhanga. Eyo system eyokutiisa abantu, okutega bomu, okutta abantu, okuwamba tekyakola, my friend. Mubye ebintu bimaze mu ggwanga. Mubye buli kimu kimaze. Ne mutya n'ekisiikirize kyammwe. Kiki mutya? Kati awo tuvuddewo munnange engamba ajagadde ba preamble y'okusande ku information gye nnina. Tugende kubiddako. Ate mukyasomba abantu bamwe bayingira e Kampala. Bannaye ennamba y'omusajja ono Lukaaku mu Lubega muwandiike wano ennamba ya Mukaaku Lubega omaye bano tubakubira amasimu tubateeka mu layini eyiino eri +2 kanji typing wano ennamba ya Mukaaku Lubega kanji batayipingire wano mumubuuzeeko omaye bano tubaagala nnyo abeesiruwaze nga bafuka banaaba kansoke batayipingira wano ennamba ya Mukaaku Lubega togijjaako mukulu togijjaako. Lubega Mukaaku. Enamba ya Lubega Mukaaku mumukubire essimu eyo mu bitiibwa WhatsApp kweri kuno mokolo weri enamba ya Lubega Mukaaku eri +256 7068960070 yeyo. Mumukubire mumubuuzeeko bulungi nnyo mu bitiibwa ebitokomoka. Enamba ya Lubega Mukaaku omayife tukuwa omuntu tukuwerako na buli kimu ky'oyagala togijjaako tokyusa namba. Yiyo mujiwandike mujitayipinga omazo gipininga mujitayipinga awo enamba ya Lubega Mukaaku kyeyo drop out 12 packs yo mulimu gwe kujja liwe jjolo
kyasobola talina de toy wadde basima toy mu Kampala ne Bungereza avaayo ne paundi 5 ali mu kutawaanya bavubuka teriko bange teriko mujute kweri video bagijjeko tabasobola gijjako yeye namba ye tababuzaabuza yeye namba yalubega mukaako WhatsApp kwendo kuno mukolo togeza n'ogula line endala gulubega mukaako 12 packs kyo drop out sigala kabantu obabuulire bye wadde oyogera nga kubaga kadulu wadde ku TV ngono busikalo bukume wolo kati bakubire simu ojja babuli yabichi biyogera gyobijja badde mbera bidde namba badde njira bidde kati mwenna abavuzi ba boda mu Kampala waliwo omukyalo ono muvuzi wa boda naye mukyala Munyarwanda omukyalo ono ababega from A up to Z mbalete mumanyi njala balaga ekifaananyi kino nga bwenzanya eddoboozi lino muliwulire bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso. Eri jazira nyonyola abantu nti begendereze nnyo omukyalo oyo avuga boda boda mukyala Munyarwanda banne bagenze bamugoberera mpola naye omuntu mulamu ayogera Oluganda n'alunyiganyiga mpola naye balina omwegendereza bagenze omutunuulira ennyo mbega wa siteeti nnyo okujja amawulire mu bantu ogazaayo abaana bodaboda boogera ki ani ayogera obi n'okuwamba bannaabwe kisege ezimu kubaze bakolera bawamba abantu abaana batuka okubeegera waliwo omu eyaze nampa ku sitooli eŋŋamba nze kaŋŋende nkwate eggulire ebifaananyi ebyo mbikubidde walako kubanga ng'omuntu mbega okutuuka awo oyinza okumukuba ebifaananyi neyeebuuza okuba byaki naye kamera ezo zisobodde kumukwatira wala naye era alabika ng'omukyala naye mbega wa siteegi basika abaana ku masiteegi ebbanga ddene babasikaasika naye bagenza okukitunulira ng'oyo y'ababega oyo omukyalo oyo Munnarwanda asula wa Pastor Tom awo asula wa Pastor Tom awe wali wasula naye ng'atera okupaakinga ku siteegi za boda wansi nga ku Owino ku Anizi waggulu wali ndako gera maaso wali ngoyambuka ku Bululumu ezo stage za parkingamu Lubaga Road bwatyo kyala mweru ampadde sitola ayina omwana omu wa myaka ng'esatu webityo ndoza mutegedde omukyalo oyo avuga pichipichi registration number UFS 7182 enamba javuga pichipichi ye eri UFS 1782 mwenaba boda mu Kampala district mutegedde omukyalo oyo mbega wa state era akwasiza abaana bangi wuuyo mayinzo agange gabira bwerere wuuyo mutegedde bulungi nzaba boda saagala muntu n'omwafiro obulamu bwe nakubabbako boda wuuyo mutegedde bulungi nnyo omukyalo oyo stage kwakola na buli kimu yoyo mumwegendereze nnyo mukazi Munyarwanda era yembe ali mu kabinda kabaka bano yoyo mula bulungi nnyo so mutegere bulungi nnyo information nga bwetambula. Katugenze ku bakabano bakyaleeta mu ggwanga muwulire bulungi nnyo mbaye nalowooza ffe tuli basiru bala abantu bakyabayingiza wulira mwami Lumbuye gyebaleko kansubira oli bulungi sebo kakati ekinkumpereseza ka voice noti Kano nga njagala okutegeeza ku nsonga eriwo egende mu maaso esooke ekwatagana n'abaana Abanyarwanda abaleetebwa Abanyarwanda abamu kati batandise okusumbibwa nga bagibwa saidi zeno Hoima eyo gye babateeka ebuliisa saidi Kiboga olwo nga babasumbayo mu ngeri ey'ekyewuunyo omuntu yenna atagoberera nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga gy'atayinza kutegeera nga baasi zino eza global zitandise okuba nga zibasumbayo nga bwe ziba zigenda okubajjayo
zeesula amabanga in that nti omuntu yenna yandibadde yeebuuza zino baasi zonna ezisimbye olunyiriri ziddawa. Kati baasi esooka eyinza okuyitawo ne wayitawo eddakiika nga 15 ku 2 ogenda okulaba nga n'endala eyiseewo oba tosobola kumanya nti baasi zino kwegamba zigobya ziddawa. Era oluusi emmotoka eza militale ziyinza okusooka nezigenda motoka 2 nezigenda kati ogenda okulaba nga ne group zitandise okujja naye emmotoka za militale nazo era zireewaamu akabanga so that nti eri group eneegenda okusooka okujja eyisooka eneegenda okujja nga bayiseewo eddakiika nga 15 oba tasobola kwebuuza militale baani bano beewerekera oba lwaki ewerekera baasi zino oba lwaki ekolera ekkubo baasi zino. Kati ogenda okulaba nga baasi zijja emu ng'egenda eyokubiri nayo ng'egenda wayitawo eddakiika nga ziizo nokola nga n'endala egenda zibeera baasi wakati wa 6 ku 5. Kati bwe zigenda oluusi militale bwe ziba zigenze either oluusi militale eyinza okubeera wakati oba oluusi neesembayo. Kati always militale zibeera 2 motoka 2 za militale. Kati mu kukomawo ziyitawo zonna wamu naye nga ziyitawo budde bwa kiro ssaawa 3 olwo ne ziryoka zikomawo zonna omulundi gumu. Naye bwe zikomawo tezikyakwata ludda luno olw'ewa Bakuli. Kati ate ziweta ku nkolongo y'e Namuwoona ne zidda ku Northern olwo zidda ku Lwentebe side. Kati ziteekeddwa okuba nga zigenda ate ne bagenda ne babayiwa mu Western olwo nga bamaze okubafunira ebifo gye bagenda okudda. So wentegereza munnayuganda yenna akiibase nti kaakano bano abasajja beetegefu beeteekateeka naye munnayuganda azze mu kunywa enguuli, azze mu kugenda mu maloogi, azze mu kulya ensaniya n'ensaniya, kugenda mu biduula mu bidongo bye bateekeddewo. Kwegamba ye munnayuganda ali wano okwaba owe ye kankuyite nakwewunza yewunzizza ddala ddala tagobya kigenda mu maaso mu nsi ye. So eyo ensonga esooka. Kati ate obudde bundese nti nina butono ate nga njagala kubaleka naye nga bwe nabagambye ekiboozibozi kidiversion kya mukulu mayanja Jose Camilo nakibagambye information mwagifunye nze information njiwa nenjibateerawo nemugiconsumminga. Ekiboozibozi kya DNA nakyo mukirekezo diversion muzireke kubanga waliwo ekigendererwa. Ebintu bino wammanga byebiyinza okuba bitagetingibwa mu kiboozibozi kya DNA. 1 Yose yavana agamba nti Baganda bangi no Baganda batono. In fact Abarundi bebasinga obungi n'Abanyarwanda mu Buganda. Kati jukira bana abantu buli mugagga n'omuntu alina ssente bakusetinga omukazi n'omuzalamu omwana naye mu baana bakuzaaliramu n'abatali baabwe. So mu process yemwe kubisa emizimu mugenda ku DNA kijja kuba kizibu nnyo okuba omukazi oyo nga toyawuza mbya bugagga byo. Kyekisooka. Ekyokubiri akakodi akaliwo nabagaye kali scientific temujja kategeera kajja kuvaamu olutalo vva omwange mutuuka okwetta olwa DNA. So ekintu kino kina impact yama ne bakireese okwasaganya amawulire okukifula diversion as the same time kakodyo kakutandika bantu bano kwesumulula kuva gye bali beesumululidde oli ajjage nti n'omwana mu makaabo ng'okirabira ddala akumanyidde bumanyizi batandika okukyankalanya bakugende mu family bakugende byenfuna bakugende mu business ogenda okakananga oyalise amanyi omweso omuganda okwalika mu kumanyi bulungi nnyo baba bakugalise bati kati mwegerereze enyiboozibo kya DNA eyo diversion mbasaba muve ku diversion z'abayimbi muve ku bayimbi be Uganda mbaleke
twajja kujjako Museveni obo tubasevingiremu muve ku bayimbi bozibozi by'abayimbi kanalabyo kana kono omusajja akali mu kweyambula omwana omukulu ategera ntandika okukwambala engoye oyambadde engoye ezo mu kisenge oli mu kumodola tadoga lubindi oli mu motoka otulaga ebitundu by'ekyama bakozesa buli mechanism yonna okulaba nti ba-attracting amawulire gaveeyo muve ku national issues mutunuulire omuntu particular n'okutunula issues babalese wano oyo mwana Sheila Gashumba okukola ka video nga yambadde akatimba akaddugavu nga tali wadde mu nika bakakoze kuongera ku parking kukwasaganya media unfortunately kaganya okukwata eyo diversion kamili nabagambye bade diversion DNA diversion nenge erimu ebirungo emuganyo kutegeera kubanga bana basajja bapulaninga ekintu ahead of us nga tetusobola kutegeera bintu bino naye bwanga Museveni agamba nti yasinze kibozibozi kya DNA nabagambye musoke mutegeere lwaki yavudde ku mitwalo nsavudde ku mitwalo 25 kye kisokera ddala ye asoka kwate Nankumbi Natasha mutwale ku DNA tutegere nti enyonyi enkulu yeyigirize ento okubuuka geneti nawe Museveni kwata Nankumbi Natasha omutwale ku DNA nate DNA eze Uganda olali zatisizo omusayizi gano fuluma nga ntuufu kale ate mukole DNA nga ntuufu DNA dizatisizo omusayi bayizo omusujja zitwala obuddo fuluma naye DNA ey'omuntu eraga endagalo efulumire mu nnaku 2 mu nnaku 1 Uganda Janet enyonyi enkulu yegirize ento okubuuka tukimwe mu mwakikoze kwata Natasha Nankumbi omutwalo mujjeko omusayi ne Museveni oba ne n'abaana abala bwabanga Museveni then tujja kutegera nti DNA emu mwagita mutisiya mu mukwate muhoziraga omwengo gutali muddekende mumukwate mumujjeko omusayi ne Sali Musale dakibagamba dda wano nekibagamba omwana oyo wasali Musale ne mumpakanya ne munvuma mweke nyini mwafulumiza ekifaananyi kya DNA ene mukiteekawo kale mba mumbuuza ki copy and paste kati nawe kwa Sali Musale kwata muhozi mugere mujjeko omusayi wata mwana wana wetuva ku social media mukitegera kwata Natasha Nankumbi mutwale ku DNA mumwe abitandise nenga DNA erimu ekintu ekizibu nnyo kisobola okuviirako neggwanga okutabanguka one kambuwe example omwana eyatunda ebintu bya Haji Ibrahim Kibirige muwanga wa BMK wali nsowole ebintu si yabitunda twala example ya BMK Kibirige muwanga nti omwana yatunda ebintu byesi mwana we kye kigenda okuddira after mwachi hypes nenga temanyi makulu kiga kirimu wano kirimu obutemu bwenjawulo kirimu okusuula abagagga mbyenfuna kirimu okuswaza abasajja n'abakazi mu ngeri yabo y'obuntu n'okugeza ku stabilizing family n'okuzicyankalira kubayo omunyarwanda ayagala kintu kimu adistabilizing ati omuganda wano mu Buganda nkiddamu omunyarwanda mission yeri nti nsobola ntyo ku destabilizing omuganda amukubye political ayagala mutta akubye institution y'Obuganda agiye wansi buli kimu bakisaanyizaawo abakubye economical abasiza wansi kati kyalina okukola okuddako kukyankalanya amaka kasito kyankalanya amaka buli kimu bwokitu vuli mwananje tutte vuli mukweri vuli mbaji tutte kati sina kyengera gikolera video katugikomyawo tujja kudda ku Sunday mukama bakumata 10 mpeera ndoza bagala gikyankalanya mweraba